Eza okusooka maze okuteekateeka motion eno ng'ejidde mu kiseera Uganda weeyina obuzibu obw'amaanyi nnyo obw'ebyensimbi nga tuli mu kusala amagezi naddala oluvannyuma nga World Bank emaze okutuggyako ssente ze tubadde twewola. Kyetaaga okutegeera buli omu akitegeere bulungi nti ebyenfuna bya Uganda bwe tuyimiridde olwaleero tubanjibwa ssente zonna omugatte ziri trillion 8 ze tubanjibwa. Trillion 8 zisinga ne budget ya Uganda eya trillion 5.2. Ebbanja lye batubanja lisinga ne budget ya Uganda ng'ogigase wamu. Bwe weetegereza ekizibu ekitutuusiza wano we tuli kwe kudiibuuda okw'amaanyi okutandikira ddala mu maka ga Pulezidenti Museveni ne mu ofiisi ye. Ekyokulabirako Pulezidenti mu ofiisi ye olwaleero kati akozesa abakozi benkanankana n'essomero lya sekendule obungi. Ayina abakozi 761. Abamu bwe mba mujjukira ebiseera tinyefuuza ne Kanyehamba we babeera ba presidential advisor baatugamba nti nga bakayitawo emyaka 2 nga babalonze nga banoonya Museveni okumuwa advice nga tebamulaba. Kati olwaleero Museveni ayina abawi b'amagezi bali 82 abali mu ofiisi ate nga ne waka ayinayo n'abamuwa amagezi ku by'amaka. Ndowooza yali badde nga ssenga. Bw'otunuulira lisiti y'abawa amagezi Pulezidenti Museveni mu maka ge mulimu amuwa amagezi ku by'amaka, senior presidential advisor ndowooza akola nga ssenga, nja kumubawa erinnya lye wano. Abakozi bano Museveni balina ng'otandise ne ba presidential advisor 82. Ssente ezibasasulwa tezitegeerekeka. Gunda bamusasula miliyoni 2. Muto wa Museveni Salim Sale bamusasula 17 buli mwezi. Oduliki Lwabwogo eyawasa muwala wa Museveni naye bamusasula 15. Lwabwogo ali ku kifo kyekimu senior presidential advisor ne ba Gerard Sendawula bamuwa miliyoni 2.3. Kaakati weewuunya bano abantu nti abantu 82 Museveni bagenda musanga wanga ababiri Professor Kanyehamba ne Tinyefuza bamunoonya omuwa advice ne bamubulwa ne batuuka n'okwadressinga press conference. Kati bano 82 bagenda kumusanga wa era buli omu bw'amuwa advice kitwala emyezi 2 nga yasooka taddangayo kumulaba kumuwa advice naye ng'ate buli mwezi basasulwa ssente naye buli omu bw'agenda omu okumuwa advice kyetaagisa emyezi 3. Kati bajja kuggwa emyezi 3 giggwako nga yasooka omuwa advice taddangamu kufuna kiseera kusinkana Museveni. Bw'ovaawo n'ogenda ku lisiti y'aba special assistants abayambi ba Museveni, eno lisiti eriko abayambi abayita special presidential assistant nabo ssente z'abasasula zaawukana naye ng'omulimu gwe gumu. Kuno kw'osanga Kasereni kusaasira omwezi bamuwa miliyoni 2.3. Kweno lisiti kw'osanga ne Buchamani. Kati Buchamani naye ayingidde ku peroolo ya gavumenti buli mwezi asasulwa miliyoni 2.3. Bano be ba presidential assistant nga bwe baba batuwa mu parliament. Full figure taliiko ndowooza ali ku lisiti ndala naye at least tulina mu parliament taliiko. Kaakati bw'ogattagatta abantu bano ba RDC bokka buli omu ne akola mu ofiisi ba driver ba RDC bokka ssente ze tubasaasaanyako ng'eggwanga ne bwe twalizisaasaanyiza ku basawo eggwanga lino lyali badde lyeyagala. Bw'ova ku bakozi olwo ate nojja n'oyingira emmotoka eziri mu president's office. Ofiisi ya president kati saawa zino eyina emmotoka 400. Eggwanga liyina ambulance 305. Minisita w'ebyobulamu yatugamba mu parliament statement ye njagibawa abatakyagiina. Yatugamba nti
twetaaga ambulance endala 340 tetuyina ambulance 305 ng'eggwanga lyonna okuva e Kabera Maido Nakapiripiriti Kabale naye Museveni mu office ayinamu emmotoka 4,000. Emmotoka ezo okuzitambuza buli mwezi tuzisaasaanyako amafuta ga biliyoni 7 n'okuzimaintaininga. Era olukalala luno lukulaga emmotoka ki eziri mu President's office. Ate si ze President z'ayina zokka, ayina n'emmotoka eziri mu makaage State House. Eziri mu makaage kati ziri emmotoka 266. Emmotoka ezo lisiti yazo 266 weeri wano. Kuliko emmotoka 68 presidential convoy ziri properly classified bw'oba oziraba bulungi. Presidential convoy mukimanyi bulungi nti kati ne mutabani walina convoy eyinamu n'ekiroole ekya toilet nga kitaawe kyayina, naye muteeka tebatukkiriza pulezidenti yekeeka gubawe emmotoka ne mukyala we naye alina convoy y'emu. Kati bw'ogatta emmotoka n'ogatta 260 n'ogatta n'ebina, pulezidenti waffe alina emmotoka 606. Yalina likodi esinga okubeera bapulezidenti mu nsi yonna n'emmotoka ennyingi. Bw'ova ku mmotoka n'odda mu makaage, mu maka ga pulezidenti olwaleero pulezidenti alina abakozi abakola mu makaage 996. Mwaba abakozi ayinako waitress be balinda abanajja okukyala awo okubayingiza balaba omukulu 59. Ayinawo room attendant abaala obuliri awo n'okutereeza 14. Ayina private secretary abawandiisi ab'omukyama 40. Ayina political mobilizer abamuyambako ogenda okusagula obululu 23. Ayina abooza engoye n'eddobi 9. Housekeeper abatitenka abayambako enju okulaba nga eteredde bulungi bali badde ba room tebano bebeera mu sitting room 29. Ayina n'abalimi gadena 8. Badriver 129. Ayina abafumbi 35 ne bakilina abasaawasawa ku compound 5 ne bachefu mubamanyi abeera mu hoteli abafumba ne bana abafumbi b'emagambye abafumbira pulezidenti obusera kalo ayina 12. Kakati bw'ogattagatta ebintu ebyo munanga bamanyi Uganda bweri olwaleero saawa zino World Bank bwe yatuggyeko sente pulezidenti n'agamba nti agenda kusala ku misolo, agenda kusala ku misaala gy'abakozi ba gavumenti. Motion yange gyendeta mu parliament egamba nti nga tetunnabagenda kusala ku misaala gy'abakozi ba gavumenti, tusooke ng'eggwanga tulwanyise okudiibuuda kwonna nga kutandikira amaka ga pulezidenti ne mu ofiisi ye. Pulezidenti ayinza okuba ndowooza tebamubuulira, naye kati yeerabanga bakabaka abafuzi ab'ennono nga bwolaba ab'ebuwarabu. Kyemuva mulaba ne bwe yakoze omukolo ogw'okujaganya ne mukyala we emyaka gye bamaze mu bufumba 5, yagenze Nigeria n'ayitayo bakabaka ate mubamanyi abeeyo basajja bakwejalabya nnyo. Kati ekyo kyekinywi kya Museveni baavuganya nabo mu by'okwejalabya. So njagala palamenti bw'enaaba empadde olukusa wiiki eno etandika, ngenda kuwandikira sipiika okuleeta ekiteeso kino tusooke tukomyewo pulezidenti awangalire mu bulamu obuli mu mateeka. Mbagambye nti etteeka eriteekawo okulabirira pulezidenti, Presidential Emoluments and Benefits Act, terimukkiriza kuba na convoy esukka motoka 10 kati alina 66. Abaana be dibawaayo okubasomesa n'okubajjanjaba n'okubatwalako ebweru buli mu mwaka omulundi gumu. Teribawa convoy zirimu na toilet nga gimwalaba ne muwoozi ng'agenda e Bukedde, ne mukyala we terimuwa. Ekyewuunyisa bwe munaasoma lisiti eyo ne mugyegendereza,
mukyala wa Museveni akolanga minister w'ebyenjigiriza ate ayinamu ne ba staff abamuyambako nga first lady ate nga mu mateeka ga public service omutakiizibwa okubeera na office bbiri tosobola kubeera ng'oli first lady nga office ate ng'oli minister wa education oteeka okubaako n'omulimu gumu. So eyo kyekiteeso kyendeetera parliament wiiki eno ejja ebbaluwa ewedde njagala kugikwasa sipiika ampa obudde era ndowooza nti parliament kijja gyetaagisa olunaku lulamba okusobola okuyita mu kiwandiiko kino. Ebiwandiiko bino bye mulaba babiwa parliament buli mwaka era bwe munaasoma police statement eza presidency mujja kusangamu ebiwandiiko bino byonna. Nze njagadde bijjamu kubanga komiti eya presidency omulimu gwe yali wadde tukolera omunene gugirema nejja netuwa budget abantu ne bayisa budget nga tegoberera na mateeka. Thank you very much. President wa tumukendeeze emmotoka n'afuna ezo eziri mu mateeka ne tukendeeza abakozi gwe tebereza tewaliiwo nkola gyayitamu kuyingiza abakozi mu maka ge oba mu office. Buchamani we yamusanyusa n'amugaa kati gwe oli presidential assistant. Kasireni kusaasira we yamubiguliramu n'aga nti kati naawe oli presidential assistant. Teriiyo nkola n'emwegobererwa. Bwe tuza president mu nkola mu maka ge n'abeerayo n'abakozi abatasukka 50 kati alina 996. Budget ya president gy'alina eya biliyoni 600 esobola okendeera ne tulabira ya president ate n'abeera bulungi nga tusaasanya biliyoni nga 5. Kati bwe tugenda tukikola enkola eyo mu buli kitongole kya government ne parliament nga mweri ojja kwesanga nga World Bank sente zegenda tusalako mu loan ze twali tumaze okusaba bw'ozigatta project ezigenda mu maaso ziri trillion 2. Tusobola okufisaawo sente ne tukola ebintu bye twalikoze mu sente za World Bank ne tukola n'ebintu ebirala bingi kubanga ekizibu kati abantu abasinga bagenze bayigira empisa embi ku president. Osanga ne minister nga ne ku street bamumanyi naye alina emmotoka 3 mumutegerera ku mmotoka nti oyo minister. Buli omu kati bavuganya mu convoy bavuganya mu bakuumi duli twali awo mu kuzikanga ndaba Catherine kusaasira presidential assistant afuna miliyoni 2 n'emitwalo 3 alina emmotoka kuliko UC mpya n'abasirikale abamukuuma. Bw'ogatta amafuta ago n'ogatta abadereva ne tugenda nga tukola ekintu kyekimu World Bank ne bwe naatusalako sente tujja kuzimiisinga ne tusobola okubeerawo mu mbeera ennungi ng'eggwanga. Abukyayi sinze naziyiiza. Figa zino zaaleeteddwa President's Office. Bw'onaasoma Ministry of Police Settlement for Presidency ogenda zisanga mu buli mwaka okuva 2018 okutuuka 2023. Mu ggwanga Museveni ne naalibadde mwagala nnyo nkugambye tinyefuuza ne kanyeehamba be yasooka okulonda nga presidential advisor 2 ne bamunoonya mu advice n'abula. Kakati gwe teebereza bano 82 bo bagenda kumugjawa. Kino sikyogeza bukyayi naye nkyogeza lwa bulumi. Nze nange nawalizibwa ogula ambulance ekiraddwaliro ya government health center for tebalina ambulance naye yange nga bwe mugiraba just transport teriimu bikola. Bwe tufisa sente zino zisobola okukomawo ne ziweereza abantu ensi eno nebeerako bulungi. Etteeka ligamba nti kasita owa speaker ebbaluwa n'agaana okuteeka ekiteeso ky'oku order paper ng'owandiikira business committee gino gyonna emitendera ngenda giyitamu because kino ekiteeso si kyakuzanya. Speaker bw'anaaba aganje okiteeka ku order paper nga ngenda mu business committee so talinaawo speaker wasobola kugaanira kubanga amateeka ga parliament naye gamukugira. Gwe mulimo gwa parliament is oversight nebino ebiwandiiko bye babituwa buli mwaka. Buli kitongole kya government tuteekwa okukitunuulira kirina abakozi bameka kirina emmotoka mmeka era zisaasaanyako sente mmeka tusobole okufisaawo ng'eggwanga sente zino zigende zisobole okukola ebintu ebirala. Abaka parliament bakozi ba government they are public servants. Ebyembi etteeka eribalonda okujjako nga constitution yekyuse ne mulimu abateetaagisa kumala kukyusa constitution naye ndi omu ku abalowooza nti neno parliament nene bwe tukukyusa constitution ne tusigaza parliament y'abaka 2 eggwanga lijja kweyagala. Thank you very much.